ebigambo byenno bye bino tubiwulirizeeko. Ekintu kimu ekyetaagisa kyenjagala kubasaba mmwe bannabyabufuzi mutegeere Katonda atwagala twegatte tufuuke omuntu atya omu tuleete kandidate atya omu tuwagire omuntu atya omu eno gavumenti yaggwamu dda. Senga kyaki tuli mabega wammwe temulowooza nti kyaki tebasabira kyaki ebasabira kyaki eri wamu nammwe kyaki ebasabira enkya ki n'eggulo. Abantu abaleeta obuyinza abaagala tubabuleese tufune emirembe babuleeta kutulugunya bannayuganda. Enkya babateeka mu makomera, eggulo babateeka mu makomera, buli lunaku babatulugunya. Ebigambo ebyokutulugunya abantu tubikooye. Fenga kyaki twagala abantu abalamu, twagala abantu abategeera Katonda, twagala abantu abasinza Katonda. Sosa abantu okubeera mu dduka buli kaseera dduka bwe mbadde mpaakinga wali abasajja baŋŋambye genda semberayo ne baga nzinzize kusaba wano nti agenda yeri bo tebakyayagala kukola ki kusaba bakozesa ki emundu. Tweyanzizza nnyo tweyanzige gwatulaba ku emboozi mu Ujja gangeze Geoffrey Mayanja awe bali kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba. Ndi wano ne Haji Kaziwe Kapo wetogere essaawa zino yeetekerateekera swawumu era tusaba Mungu akkirize agiyitemu bulungi nnyo. Ate ndowooza Haji oba nange banaakusiibirako kuba tekikirizibwa nsagala njala ikulumire bwereere poziga goba osiba kukola mubiri nga bwe mugandika nsiba mu konkola omubiri. Ate olw'ekintu ekibagamba nti omuntu bwakusiibirako empeera zo ye akusibiddeko afuna empeera mukulani tekirimu ate okusiiba kwa muntu gwe kennyini era nange nebanga nyina obukosefu nga sobola kusiiba ngenda nensiibulula abasiibi so okusalawo nenkwatanga ssente nenziteeka ku muzikiti nengula emmere ngulaki bwe mbanga nyina obukosefu so siga nti siina bukosefu mbona yolo okuba ndi mugagga nze kangule nga sisiiba ate si kituufu naye oba nyina rusaazi oba nyina olugendo bwe biti ne kati gwe okunsibirako si kituufu. Ekitigiza abantu kibogere si nze bulijjo mbadde mmanyi kubeera mbiwulira babikola mu butamanya njala balumira bwereere balye kamere kaabwe kabake aji bitambula bitya alhamdulillah Mungu akyatuwadde obulamu tebisobola kutereera nga bw'obyagala si bw'oba okyagirimu nga n'obulamu okyabwe olina okusoomozebwa kubaamu kuba kuyitirivu naye tuwe tuli balengedde eri Haji kye nakugamba balengedde kati gye bava balengedde misana na kiro teri kuzikiza omuntu ate abalabanga abava okufuuyisa bulungi nnyo tamanya ne kye bavako ate omwami we yeebuzaabuza kyokka no baba bayingira tiwaba buzibu naye mukufuluma oba lwaki omwami bwasibye ne ku bigere ali ku ssimu naye talina kyakebera n'ekimu alinda oli abulireyo gagiraawo ewoyo bamagamaga yeyongeddeyo. Kale Haji olunaku olwaleero wabaddewo okusaba ekavule era bingi ebyogeddwa sayidi awo oluvudde mu kooti etudde kooti ya because nga okusinzira ku kooti y'amagye bya kooti ensukkulumu bwe yategeeza negamba nti no emisango gyonna egyaba bavunanyuma mu kooti z'amagye nga bantu ba bulijjo bagibweyo emisango egyo gitwalibwe mu kooti z'abantu ba bulijjo. Kano Dr. Kiza Besigye aleeteddwa mu kooti z'abantu ba bulijjo era natandika okukozesebwa newankubadde tasobodde kumalako ne bamutwala yesu kooti nesigala ng'egenda mu maaso naye bwe bavuddewo nyolooza abadde awoza babadde batunula mu nsonga z'okweyimirira ogenda okujjanjabwa babadde bannamateeka bavunaana gavumenti okusiba abasibe abavunaanibwa mu kooti y'amagye ate yavaawo kitegeeza bavunaanibwa mu bukyamu n'abavunaana taliiwo neruzira baliyo mu bukyamu mu bukyamu niye guno omusango gwe bamuvunaana
guno gubaga nti bamusanga ne mundu tegunnatuuka nakulya kuba tewali amuvunaana kubanga kooti yali emuvunaana yavaawo kati bano babuuza eruzira aliyo kuki kwe yali amuvunaana baga nti yali akuvunaana kooti yakuvunaana mbukyao kati babuuza eruzira aliyo olwaki aliyo ku nsonga ki okay kakati bingi ebyogeddwa naye ekimu ku ebyo ebisinze oba omuntu asobola okukwata abantu omu babiro ye Munaddiini father ayogedde ebigambo oba oliawo ebisinze okukwata ku bantu mu kusabira Dr. Kanokiza Besigye n'abantu abalala bonna abasibiddwa olw'ebyobufuzi ebigambo byenno bye bino tubiwulirizeeko ekintu kimu ekyetaagisa kyenjagala okubasaba mmwe bannabyabufuzi mutegeere Katonda atwagala twegatte tufuuke omuntu atya omu tuleete kandidate atya omu tuwagire omuntu atya omu eno gavumenti yaggwamu dda nga kyaki tuli mabega wammwe temulowooza nti kyaki tebasabira kyaki ebasabira kyaki eri wamu nammwe kyaki ebasabira enkya ki n'eggulo abantu abaleeta obuyinza abaagaa tubabuleese tufune emirembe babuleeta kutulugunya bannayuganda enkya babateeka mu makomera eggulo babateeka mu makomera buli lunaku babatulugunya ebigambo ebyokutulugunya abantu tubikooye fenga kyaki twagala abantu abalamu twagala abantu abategeera Katonda twagala abantu abasinza Katonda sosa abantu okubeera mu dduka buli kaseera dduka bwe mbadde mpaakinga wali abasajja bangambye genda semberayo ne baga nzinzize kusaba wano nti agendayo bo tebakyayagala kukola ki kusaba bakozesa ki emundu byebyo byayogedde tulabyeko abafaatha ab'enjawulo abasosodooti ne bannaddiini abalala naye tuguze tulaba nnyo faatha kiibyoyo byazayogera ozobiraba tulabyeko Father Musaala byazayogera ozobiraba naddala ng'ali mu kusumba abantu n'abantu abalala bangi nnyo waliwo n'abavudde mu bulamu bw'ensi abazze bavaawo waliwo yali Ssaabasumba Sipirano Kizito Lwanga waliwo Sheikh Muzaata Mukama mumuze mirembe bonna bazze boogera Mwami Museveni avayoko n'agamba nti mmwe bannaddiini musigale mu by'okusumba abantu n'okubasabira bino ebyebufuzi n'ebyenfuga eya bulijjo mubiveemu muleko byetantala okubibeeramu ndaba beeyongera bweyongezi lwaki Mwami Museveni agamba babiveemu ate bamala okuwangula ebifo mwe bali babalayira ate bayita bannaddiini babalayize ne bakwata n'ebitabo ebitukuvu bali tebakwata mundu n'ogiwanika n'olayira oba Bayibuli oba Ekulaani oba Evanjiri wanikawo AK-47 Mukama tuyambe tusokulembera obulungi eggwanga ate awo Mukama aba emundu nyamba ate olina boyinza kuddira abakulira enzikiriza abasumba abantu tolina bojjamu bakulembeze bannono mu bintu bya bukulembeze kuba n'obakulembera abantu baabwe era nawuliranga nnyo abantu abagamba nti Obwakabaka buve mu by'obufuzi muntu n'abuuza tebakyamanyi na kitiibwa kya Buganda ekigamba asaanira afuga Obuganda bwonna ate kati oyagala kukyusa luyimba baagala afuge Buganda nga teyetabye mu byabufuzi bya Uganda yonna kati ono netaba otya mu ate ebyobufuzi babigobye ate ng'oluyimba lugamba asaanira afuge kyokka nga ate n'ebyobufuzi bitandikira wano mu Buganda neiba bitandikira wa tolina bo bagobamu nga bakulembera abantu abantu oboolaba abasumba abaseeka baki lwaki babeetaaga nnyo mu budde bogamukubiriza abantu simanya beekuuma essiriimu mukubiriza abantu ate covid obeetaagira eno tobeetaaga ate abantu bebakulembera bebakulembera mu makyaki n'emizikiti naawe boofuga lwaki gweyagala omusindikira abafuga obubi beba bagenda mu kyaki n'emuzikiti ekyokubiri ono omwami kyayogedde faaza waffe talina kikyamu kyayogedde
kubanga ne president wabaye n'emikolo ndaba y'abantu nga boogera waliwo ne gwe nalaba Gombe yo nga amugamba emmotoka ye kaddi ate akalulu ka 226 katuuse oyo nga temuli mu muchalenjinga mukenzo obutamalako 226 kitegeeza agagenda kulinnya nsozi ng'egenda enoonya akalulu bwate wakyo yamutejja kumala keeragawa seeza yali agayijja kgenda nga enoonya ki akalulu kati noono ayina endowooza ye munnaddiini naye tekimugana kulaba nsonga nga bwaziraba era talina nsobi gyakoze ate ensobi ki kubanga waliwo n'abagenda ku kadaala ke NRM bagenda ku ke Piero yu waliwo buli omu nga bwalabye omulimu statement zaakoze n'agamba nti naffe kyaki tubasabira bannabyabufuzi opposition naffe kyaki tubasabira kati bo tebagala babasabire kati kyogabe bayise abantu okusaba kavule bayise basamize tebayise bannaddiini bajje basabe babakulembere mu misa bayise bannaddiini ate kakati oyagala boogere sirabye wonze ensobi gyakoze ng'omuntu aba nti ensi mwe tuli nga bwekulemberwa bweri katumusabire faaza waffe kubanga ensi mwayogeredde ebigambo ebyo si byeyagalayo ensi ebyagala obiwulira naye abakulembeze si byebagala okuwulira bo baagala kimu ofuze bulungi abantu bali basanyufu eyo yonna gyempise kyebebaagala kubanga tulabyewo nnyo nga tudde ku statement ya Mwami Museveni ey'okugamba nti nno mmwe bannaddiini musigale mu by'okusumba abantu ebyobufuzi mu biveemu naye nga tuliko abasumba bangi nnyo ab'enjawulo nguli emyaka tuti n'agamba nti nze Museveni gwe mpagira 226 akalumukayo Museveni yinga akigenda na lwatu Mwami Museveni oba muhozi yaze waffe mbasira mutulina Seeka Gugwa yatulako ne mmoloka ya President Museveni agamba nti atudde mu jjana y'okunsi era oyo yekka waliwo yamunenya kati bwebanga n'abaala babiraba munda bandala baleke kubanga nammwe mwasalawo mutwaleko ekibinja kimutwala neno kawafuneyo abaliyo lwakuba nti era waliwo bwetwalabaawo NUP yavayo era yali etegese okusaba betegeka okusaba neyita bannaddiini ab'enjawulo naye kwabo abamu be baayita waliwo abatajja naye nga ne bbaluwa baazifuna oba ojjukira bulungi nnyo era ekereziya waliwo Bishop Ani yavayo awo n'akola statement n'agamba nti ffe ebbaluwa tetwagifuna naye ng'ate NUP yegamba ebbaluwa twazite ntuzibawo waddembe era talina musango gwe yazza si buli gwe bawandiikira nti ajja ye bw'abalaba ebintu bitambula bulungi ne bw'atajja ate siga nti bw'atajja nti essaala tetuuka essaala terina muntu gwe yakakatibwako nti bw'atabasabira essaala eba tetuuse nange nsobola okwesabira nze kati wano wendi kuba Katonda talina sadi party talina bloka terinze muntu goyinza kunga nti oyo kasako akusabira oyo Seeka bwakulombereddwa nange neerombera n'oli alina emitawaanagi bwe bati bazira tusobola ndibasobola n'obutajja bannaddiini twekulemberera essaala zaffe ndiwanu tuzitandika akabaani ne kanyooka era awulira bulungi Katonda ekyoganze okutambula Katonda nampa omukkaano wennyinyiridde waliwo munnaddiini ali mu kunsabira kati nze neesabira kati waddembe oyo muwa ebbaluwa n'atajja kyokka gavumenti n'ekigaano bwe bamubaganda ekintu tubale tukikubira munda bantu gwe bayina enkwe kuba mubadde temutulaba ku front naye munda tubadde tukikuba tukubye ekintu nomugamba sewo okikubira wa nga twakuwa ebbaluwa neogaana okujja babeera n'enkwe abantu bwe batya naye ng'ebyobufuzi bino ddala kigwanidde okubanga munnaddiini yetaba mu byobufuzi ebyolukale because abantu b'osumba mubeeramu ab'esayidi eno ne sayidi eno katugeze ab'NUP onamu ab'NRM olinamu ab'FDC olinamu abaaki ndabanya kibuzaabuza abantu abamu gaga nti oba oli awo nti oba teyandibadde na sayidi ng'eggwanga likulemberwa bulungi mu mirembe n'obwenkanya teyandibyetabyemu naye bituuka nga birimuko okunyigiriza abantu kirungi n'avaayo kubanga entalo ze tufunye wano era bannaddiini balinga mbaliwo n'abaafiiramu gwe baluumu obalabawo
oloza bafaaki bafa musujja batibwa butibwa si byabufuzi byabufuzi tebitandise kati omuntu walanga enfuga mbi ayingiramu kati gwe kiringa nga bobeere waka mu nsonga z'abaana bwe basamba omupiira gwabwe mu nsamba ennungi ogenda obyetabamu mbasina nekyembagaza bakuba ndiba yaabwe naye ate mbamu akasamba nga kakuba munne wako tteke mu kifuba tovaayo n'ogamba musooke mukomyawo omupiira oguyimirize mangu ngolaba wajja kuvaawo obulabe oba tosobola kusamba na banno bulungi kuveemu webale nnyo kakati bannaddiini awe bajjira abazikiriza we bajjira abakulembeze mu nnono we bajjira ne bayingiramu okujjako abakufu abaga nti ne babafuga obi ne babakalabula ne babatta kasanze bampa ssente waliwo ate abali bwe bali ye nga tafaayo agamba ekibawo kibeewo nzi kasita mbeera nga ndi bulungi nenze kyeŋŋamba gavumenti neeriko ndaba obudde ekiseera ekirina ekikola ki ekitereeza enkulemberedde mu mateeka bannange buli muntu mbabuuliranga nze embeera abantu gye batambuliramu ey'okutya mbeera yakutya nnyo mbeera anaasobola asulewo mbeera y'abakulembeze butagambwako ate nga bakulembera ffe nze ŋŋamba ekyukemu amawanga ge beegomba ag'abazungu baleke koppayo bimu byokka bakoppe n'ebirungi bakoppeko ku birungi ebiriyo netuleke kubeerawo nga tutambulira mu kutya okususse muntu n'awambibwa nga tategereddwako gyalaze so nga newandimugeboga nti ku poliisi bakwetaaga enkyabadde ajja genda ku sayidi yennyonnyole kuba mumukwatira awo naye omuntu okujja okuyoola bamukuludde mukola siba ndaba banne tuddayo gye twava naye mbadde nsaba kyo bikyukemu ensi yaffe ffenna tugyagala tetulina wakulaga yeyaffe nammwe ate yeyammwe naye tuleke kubeeramu eyo mbeera bwetyo abantu bazze bakwatibwa Chairman Nyanzi bamukutte kuba nalabyeko eggulo nga waliwo olukuŋŋaana lwabakulira ebibiina ebyenjawulo naku lweggulo nendabamu Honorable Akena mutabani wa Milton Obote kati mwabali mu gavumenti n'ekintu okikuwa kyakuyiga ki nga Akena alabiseeko ngali n'abanyigirizibwa naye nga yali mwana wa mukulembeze nenga naye kitabe bamugambanga bati munnanga abantu kitegeeza abakulembera osobola n'okukulembera Mungu n'akuyita baba bakuze naye bozadde ne bozukuza bo tukyali nabo bakyali n'abaana baffe ne bo baliwulirwanga batya balirabikanga batya nze kati natunulidde Akena nenzijukira kitaawe bye yakola ensi eno nga bambi naye yeetabye n'abanyigirizibwa kwegamba siri mu munenya teyandigenze naye nafunyemu kyakuyiga n'endowooza ebirowoozo ne binzirayo emabega ne ŋŋamba ensi eba emalizamu bwereere obuyinza buli muntu bukwate ng'omanyi nti nze mbuyina omwana tajja kuba nabo muzzukulu wange tagenda kubeera nabo abasinga balabula byakena ng'ali ne ba Bob Wine ng'ali ne ba Lukwago ng'ali ne ba Winikiza bajjeno mugisa muntu kati balabibula bikifaananyi atalowooza yakikomezaawo naye oyo gwe mwalabye Akena yabadde agamba nti twerwaneko yali mwana wa mukulembeze yakulembera eggwanga eno emirundi ebiri era gwe bagamba nti gavumenti ye yali yamusibira mu bbwa naye nga yegasse ku bano kitegeeza oli yakaddiwa kitaawe n'okufa n'afa naye ye ensi teyagivaamu kati kyakulabirako ekiraga nti naawe anyigiriza wenna mu kifo wootudde omwana w'ensi tagenda givaamu eno ajja kubeera n'abanyigirizibwa ennyo kale ako kalowoozo buli muntu akalowoozeeko watudde wonna kyakuyiga nalabyeko awo mwami Mpuga ng'agamba nti nno nti bwe twagenda wali eri mu kkomera ne tusisinkana omugenzi Muhammad Segirinya ne tulaba n'omukulu Alan Sewanyana bwe twakola ekyamaanyi ennyo okuvaayo ne mutubuuza nti
bavuddeyo batya mubajjeeyo mutya naga nti era kati bwe tunajja Dr. Kizza Besigye era nga mutubuuza nti mumugjeeyo mutya ikozi kati yajjayo statement gye yakozaawo ate yasooka n'awaabira olupapula lwa Monitor nga luwandiise nti alina enteeseganya gy'akoze okugjayo mu Honorable Segirinyi n'awaaba mu kooti bamulebudde era olupapula ne lumwetondera mu butongole luwandiika nga lumwetondera kuba kye yasaba ate obudde buno era olupapula olwetaaga lumuwaabire ate obudde buno yali muga nti yayogera ne gavumenti Honorable Bompuuga oyo mulimu lwentya n'omwogerako sookera ddala ndaba mutegeevu era sinza mubalamu batu batamanyi naye bwe ndaba ayogera ebigambo bwe bityo mwewuunya n'ensi eno tuwangaale buwangazi Mungu atuwa obuwangazi tugenda kulaba abantu ani yamanyako Honorable Mpuuga nti asobola okuba nga yayogera ebyo kati ye yakulira enteesaganya ne gavumenti ku buli asibiddwa lwaki takulira nteesaganya zigaana abantu bakwata nti balina misango kyabayogera ne gavumenti abantu bakwatenga nga balina emisango ereka okukwata abantu b'obwereere okusinga okubeera mu nteesaganya y'obbano nanga y'obunonyi ekyo kijja tuyamba nnyo kubanga bambi ye gavumenti emuwuliriza bakwatagana bulungi kubanga bambi ye gavumenti emuwuliriza bakwatagana bulungi kati asinga ejjikubiriza nga ye bw'abatuukako ate abakulu bamuwuliriza mukwano gwabwe abeere ng'abakubiriza nti bakwate muntu azizza musango ate bamuvunaaniye mu kkooti bamutwale mu kkooti si kumubuzaawo bamutwale mu kkooti gy'ateekwa okgendamu amateeka gamuvunaane ngazizza omuki omusango si kukwata abantu babwemba ono ayambadde kino kifaanana kino ovulo kati efaananye lwaki mwayambadde ovulo ezifaanagana kati banaatera nakukwata bana abatukolera service w'emmotoka ku petrol station abazi ovulo anti nabo bambala myufu era nabo begendereza ate babeera bulusi bawerawo abataano abakyali mu lunnya nga bamugamba vaayo lwaki oyambadde ovulo kati ndoza Honorable Mpuuga atuyambe mu ekyo naye byalimu kati Honorable oyo yannuma nno yeetemerako ettaka abandoza yafuna ezimumala naye yeetemerako ettaka bambi yayogera tebikyanyuma gwe bikyakunyumira mbirengera bulengezi bweti naye nga bikuwoomera kyokka nga namuyinamu essuubi Katonda ono wali omulabira mu kifaananyi ki emabega eri nalabiranga ddala omukulembeze yennyini nga gwe twenyumirizaamu naye ensi eno awe watali ggumba awo wazibu tewakkusika bannaaye awo kati yali mugamba kati ayagenda ali mugamba nteesaganya gyagenda kukolako ne Besigye yagambye nti kubona mwamu atuvunaana kakati era bwe tunajjayo Besigye nga mugamba naye abantu beewa emirembe yalabbi Honorable Mpuuga nga yagenda okuteesa ne gavumenti mu kujjayo Besigye eyali mu nsiko ye ng'aleeta gavumenti kati amuteeseza ye Mwami Mpuuga ensi eno Mwami Mpuuga ateeseza Besigye yali mu nsigo nga Dokita Waaba yeekera kati obudde buno yalina omuteeseza ave mu kkomera n'abeerako ne mu gavumenti kati yali Mwami Mpuuga awulira ye muzito ku Dokita Besigye okutula ku mmeeza y'emu agenda ateeseze Besigye Mpuuga bantu beewadde nnyo emirembe bambi nga buterowoozaako awulira wa ayingirira wa mwoyo gwa ggwanga munnange alumirirwa abantu alumirirwa bannansi gavumenti eno agimanyi nnyo okusenga Dokita Besigye eyasibiddwa muzito muyo awuli obuzito ali patriotic mwoyo gwa ggwanga abasibiddwa bonna yajja n'ateekawo embeera n'ayogezeganya n'abakulu ne bavaayo babata Honorable Mpuuga wawangula ekifo eky'amaanyi kati abasibwa gogendayo gomanyi yateesa nani n'abakulu pani
kakati abakulu balina okutunyonnyola kubanga yagamba n'abakulu oba ateesa naani katubasabire ateesa n'abakulu naye kirungi si mukadde nze nkimanyi ensi akyagirimu yes ensi eno giraba akyagirimu nkugambye nti ogwalabibwa edda alwanirira obwenkanya mutabani wa Milton Obote Honorable Akena nga naye ali ku ludda oluvuganya agamba twetaaga eddembe lyaffe naye nga taata woolaba bafugira ye yaliwo era naye bamugambangako nga tawulira niye omwana we tuli naye waliwo n'obuzzukulu bwa Milton Obote bulengera nabo weebuli bugamba tweta Uganda yeetaaga eddembe nabo bugenda kubeera n'abaana baffe nga butya n'okwogera nti nze muzzukulu w'Obote ati okumanya eno ensi ekyawa mwami Mayanja nakugamba nti Wakiso ne Kampala wa Kyaddondo nani tuna Wakiso tulina Mpigi ndi ku Masaza amasaza gana agalira tuli Kyaddondo ne Busiro nakugamba bannabyabufuzi abasingamu obungi bw'opposition nenkubuza lulabe kajjidde ku kadi ya UPC simulabanga nayo kyose kibiina tekiri ku kuvuganya tekiri ku ludda luvuganya yadde okuwulya kansala yadde chairman w'ekyalo nti abantu tebeerabira abantu bakyawa abantu nno bakyawa kabiri waffe mu buddu simulabangayo kati obudde bujja kutuuka kyenkugee nti gavumenti yene alemu ekyalina obudde okwetereeza kuba yeeyina obuyinza naye waba buli agigambako nga bamubuza buli agigambako nga bamusiba so nga taba wa bulabe gye bali wabula bayogera bwogezi naye muntu niyo budde gye bunagenda bwetoola bwe buti olwokuba nti enkola efaananye bwetyo buyinza okera ku makyanga omuntu asobola kwesimbirawo ku kadi yene alewa kisoboka ekyo nga abantu bafuna obukyayi bantu bakukyawa buntu buyinza okera ku makyanga tewakyali asobola kwesimbawo ku kadi yene alewa nga bagamba bannange ani gwe tunawa kadi ye n'alemu mu kitundu kino batuyisa bubi kati ekyo kintu si kirungi mulekeewo omusingi naye mba muvudde mu buyinza oyo alien scheme yagenda ayisaamu gali patro yiye mugoberera ozirabye kati asembu data alina ekivulu kati ayisaamu anaabikola myaka ena maaso anaaboggoza atawo kyekibuuzo ekyo n'aboggoza mbu ate emyaka ngenda mu maaso n'eboggola angi nga tukomyewo kugamba embeera bwe tubayimiridde nti kyogeza kutugamba nti abali mu buyinza obudde buno beefumiitirize nnyo ku kifaananyi kye baalabye nga mutabani wa ekyakena ng'ayimiridde ne bamugisa muntu ne ba Bobi Wine Kyagulanyi principal wange ne ba Lord Mayor nga balwanirira bwenkanya n'abali mu buyinza ekyo ekifaananyi nze saakirabye nga kya bulijjo kati nabo bakirabe bakyetegereze ti obudde buyinza okutuuka ng'omwana we yali ku sayidi evuganya ali mu kulwanirira bwenkanya naye ng'obudde kati obudde buno bwe tulimu okyasobola okupanga ensi ey'emirembe ey'amateeka nga amateeka ge gavuga pulezidenti ge gafuga sisitimu so si sisitimu yefuga amateeka kuba buli oteekawo sisitimu nga yefuga amateeka bigenda kulanda paka so obudde buno bw'osetinga nga amateeka ge gafuga sisitimu bweyina okuba tugenda kuba mirembe ffenna n'abalala n'abafuga n'abafugibwa nga buli omu ali mu mirembe gye oyogedde ku kya sisitimu kubanga nga evuga nalabyekaawo ku fula ya palamenti nga omukulu Ssemujju Nganda nga alaga engeri gavumenti gyesaasaanyamu ensimbi obuli mu bintu ebitali bya mugaso najjo Catherine Kusaasira nagamba nti yalondebwa nga presidential advisor yasuka n'abanga asasula milioni 2 ne sente zigwamawo entonotono ne kati tugenze okutuuka olwaliro nga bamudabolinga afuna milioni 6 ezekutte Catherine Kusaasira presidential advisor naye mbu batuka ku mpapula okukebera
babuuza bane ono gumuwa sente zino presidential advisor yemba plaza ziri zitya mbu balina kodi ze bateeka waawo ezitategereka bulungi so system engeri gyezimbiddwamu mungatwega manti kakati ono asinza okuvuma abantu katumuba presidential advisor akena alini Kyagulanyi amukuteko mu ngalo bali mu kusala amagezi agafuna eddembe lyabwe ne mutabani w'omugenzi Obote gwe bagambanga nti alisaba Nansaka Kanja bali mu kusalya wamu amagezi ebiseera ebyo ng'omwana yali muto kati eby'ensi bizibu kati mukyala kusaasira simuyinako buzibu kusaasira baafunayo obukadde 6 si gye emitwalo 2 buli nnaku 2 buli nnaku afune ensi kati bweri bweti bwe bagisetinze bwe balaba bweyina okutambula kati kusaasira nga kusaasira mu gavumenti alina kyategeeza mukazi wattu eba bamuterawo kakugulya mbaanawe matagule nasimuyinako buzibu semujadagezako okutegeeza system enkola y'ebintu mu gavumenti era amagezi gawa kola sambala era amagezi gawa president ugalaba malungi geego ani kusaasira gola president akyawa be wali kusaasira kagezi munnyo magezi agamuwa magezi agamuwa amuwe sente amagezi ageego amagezi agamuwa ama nebuuzanga abawa gavumenti amagezi yo ibeebo etambula bulungi bwe banga be bagiwa amagezi erina bulungi bukyamaani ku nsonga za ghetto presidential advisor ku nsonga za ghetto abawe b'amagezi tulina b'amaanyi banna ne president alonda abawe b'amagezi beebo kumwina ku buzibu kibukyamaani kusaasirani baba w'amagezi naye bano abatunulira ensonga mu ngeri gavumenti gyezirina okutambulamu bagamba omuntu ng'oyo sente zabatwala zaaki nze yonna nga sigezeeyo ngamba kimu gavumenti eno eriko nammwe abagikuutira akadingidi nammwe abakyali abato nga muli mu yo mulabire ku kifaananyi kya Honorable Akena ng'ali ne Bob Wine ne baani nga basaliramu amagezi okuva mu mbeera enyigirizibwa nze kyokka kye nakomyeko ne mmaa nti ebyensi tebikwemazaamu pozi Saabusabi Mungu n'akutwala mangu naye oba ogenda kuwangaala ensi tojja givaamu nga toyize Haji gwe mukwano gwa Kyagulanyi nalabyeko awo simanyi oba mwali mwogeddeko n'akubuulya nti eri abamutuma okuva mu bazungu eyo nalabyeko awo omukyala General Proscovia Nalweyiso yabadde ku mukutu ogumu ogwa TV n'agamba nti ajja wano bwagenda ebweru nga bamugamba kati ddaye Uganda agenda batekemu okwekalakaasa ne bamuwa ssente najja neyekalakaasa bw'agira bw'ati naddayo nga bamugamba kati genda okole parade nga yeyakoleddwa genda okole parade awo ogiteekewo tulabe embeera nga bwenaaba najja n'akikola nga bazungu bakikola nga batuma Kyagulanyi okukola bino byonna yaga nti akalenzaako wamazeeyo gundi yayogeddeko ne ku ssente z'ebisiyaga teyazogeddeko ezo nti yadde ayogera ku nsonga z'abazungu General Nalweyiso yandisoose ku nsonga za bisiyaga zino $1,000,000 mmeka 4 ziri munye nezigwamu zino ezifunibwa badde maybe yabadde asookerako okwogera bw'aba ayogera ku nsonga z'abazungu nabiki bibatuma abantu abali eno kwe yandisookedde ekirala ekyeyayogedde n'akugamba nti akalenzi General Nalweyiso mmanyi bulungi yali mu nsiko era amanyi bulungi nti omugenzi Obote bamugamba nti waliyo abayeekera mu nsiko nga waliyo Mwami Museveni ono yagaa nti abo basikawutu be mwalabye mwalabye abasikawutu ngani Obote nga yagamba mwalengedde abasikawutu mwalabye basikawutu kati okunyoomerera okwo era kyovulanga Museveni ono afuzeeyo ebbanga tanyooma kati General Nalweyiso kwe endowooza gy'alina nga gwe bakwasiza eggwanga tayinza ddifuga myezi 3
omuntu omunyomi tasobola kufuga bwabanga akyasobola okunyoma Kyagulanyi omuntu eyafuna kale kambala ebituufu ndi byale bibyo nga yafuna abalonzi obukadde 3,600 nga akyamuyita Kalenzi General Lweyiso tasula mukono yesimbewo kala ali constituency kati tosobola kunyoma muntu yafuna bululu obwo bwonna yes atwesimbirewo emukono bwawangula Nambooze kitegeeza naye akusinga okukkiririzibwamu kati tosobola ate kuyita pulezidenti wa Nambooze Kalenzi bino tetubibalira mu myaka General Lweyiso gy'alina Bobi Wine Kalenzi kuba ye mukyala mukadde akuze mu myaka akaddiye takuze bukuzi fe tukuze yakaddiye ali mu budde bwa kuwummula kati wadde mba okuyita Bobi Wine Kalenzi nti ye mukadde mwe muntu w'emyaka 8 asobola okuyita ow'enkaaga omulenzi kuba muzaala noge musajja manyi nti ayise muzeeyi gundi omulenzi kuba ye wa 8 oba 9 kati ndowooza n'ekyo ekifaananyi mwe yabirabidde ekifaananyi mwe yabirabidde nze bwe ndowooza yamuyise mulenzi olwokuba ye mukadde nnyo ndowooza si bwe yakirabye bw'ati tuwayo ku mazzi tuwayo ku cupa y'amazzi naye nze ekitiibwa kyempa General Lweyiso ebbanga lyadde yeekuumye nga wa kitiibwa teyeetwala mu bintu byakujereegera tajja bisobola bijja munyiiza ebyokujereegerera teyeetwala mu mazina ago ajja kunyiigirayo ekirungi olulimi Oluganda alumanyi bulungi naye gy'alaga eyo nze manyi bulungi ayina abazzukulu ayina abako ayina abantu abamukwasa ensonyi gy'ali mukazi mukulu wa kitiibwa ekintu ekyo ky'okujerega akijjemu nze muwe ekitiibwa ekisooka nagenza omuntu omukulu saagala kujeregera saakuvuma naye yejjemu ekintu kye bayita okujeregerera kubanga awo okutte b'olumba bamanyiiwo awo okutte walaba omulembe guno omuto gumanyiiwo nnyo kakati togendawo maama wange ojja kunyiigirayo debate ya parade y'abafutusojja ba Kyagulanyi eyogeza abantu ebikikinike n'obwama era nga mabu yayogezera ne omukyala Proscovia na Lweyiso Geno y'omu kwabera yasinzidde okwogera bino byayogedde byonna era yabuuza n'agamba nti mu nsi yonna ekikolwa ng'ekyo mukiraba wa era n'agamba nti lumu yali ne mwami Museveni oyo n'amubuuza n'amugamba nti singa namanya nti gino gy'emirembe gy'olwanirira nze naalibadde sijja na mu nsiko nga kyategeeza nti abantu okukola bye baagadde ng'ani agamba mukyala na Lweyiso yabuuza ko mwami Museveni nti gye gino emirembe gy'olwanirira abantu okukola bye baagadde kati nga kino ekyabaddewo ekyokwambala kati baakoze ovulo n'okuba parade y'ekisirikale ate yani yabagenda nti abasirikale bokka basimba layini kali banatya kukwata baana basomero kwe ku ssomero tewalabanga nga baana bambala uniform ne bakola parade nabo babakwate kati baakoze eki mwade mwayina emmundu naye okuyimba ennyimba z'ekisirikale okukuba omugu nga tebambadde ebyambalo ennyimba z'abasirikale ebyefaananyiza ennyimba za kisirikale ebyekisirikale ennyimba z'ekisirikale bazirikodinga zirina ku YouTube baziteerayo ani nga tebaagala tuziyige mbikula wano bateziriyo ne ku YouTube kweziri bazirikodinga bazirikodingiraki kati zebwesanga ayimba sigwa jajjawo nga nyiiga ate nalikodinga lwaki musango okuyimba oluyimba lw'ekisirikale waliwo omusawo gwoboziza naye ng'ekikulu ekyakoleddwa okuziyimba ennyimba nze saakirabyemu nga mwambadde ovule zefaanyiza z'ekisirikale babagamba nti okwekalakaasa ne bonoona ennyaanya kibi bali babadde mu kitebe munda nga na waggale mutawaanaki tebabadde ku street kati obuzibu kigwe bwewalabyawo nze saalabyewo obuzibu kubanga tebabadde na mundu wadde omuggo yadde ejjinja ate simanyi kati babayite mu kkooti ekifo kya General Lweyiso ogenda ku radio ne TV ng'ayogera bw'ati abawaabire
bano bayimbye ennyimba zaffe bekuba omusango gyeguli oba bano bayambadde ovolo ovolo zikwasa ogenda kukwata ne bamakanika ndabyekaawo kubanga nabo bazambala olwogo osanga mu myufu waliwo abeera mu yayero bulu green katonda bakwata gavumenti bano bajjeno naweso kyebakubuzaabuzaamu gwe atamanyi kyebava batya akakofiira n'ebyo ebintu ebifaanagana abantu bonna obaleka ne babyambala omuwendo gujja kulabika ogw'abanyigirizibwa bwefuuka uniform kyebava bagamba tubikwatira ne bakikutiisa batya kulaba nsinga buli muntu akyambadde muntu abuze ne bano obululu babujjawo ensi yonna ng'eyambadde bweti kyekyokka kyekirimu n'essimu abatamenye mateeka bagamba nti waliwo kipesi bateeka ku zino maosanga olinga taddeko amayinja 3 eno no abamu bateekako zi star zefaananiza ez'abamagye nga nti ebyo nebikolwa si bituufu naye nga toze bambali ezefaananyiza abajasi ba Amerika ate abamerika bajasi ba Uganda ebannange bwetumanyi ekigambo kiri mu Lunalwanda nga mu Luganda kiwemula ebingi kakati ngo baliyo bagano byogera wano towulyanga abantu babayogera Lunalwanda tabana mutawaana waliwo ne member of parliament ow'engulu egamba waliwo ekigambo kyeyali agezako okwogera wano waffe nga kirungi naye ng'ate waabwe kiwemula kati ogambye engatto ya Amerika kati tugambe nti bwe bazambalanga engatto z'abasirika ba Amerika tugeraga nti abamerika bayekera Uganda twabalabye abantu boogera ebigambo nebikusesa n'okukusesa nalabako ono General Lweso yennyini ng'ayogera yali ku interview ne munnamawulire omu n'amugamba nti wano ab'amagye mwagaana ebyambalo mwagaana bannaso kwambala ebyambalo ebyefaananyiza eby'amagye naye waliwo wano omulinzi gwe Italian skin abeera mu ngatto ezifaananiza ez'amagye abeera mu ngoye ezifaananiza ez'amagye wano mu Uganda bw'obiibiyita gavumenti eriko oba tolina tteeka likwata General Lweso ne mulaba ng'agamba nti Italian skin va mu byambalo by'amagye kati tabyambala nga tamukwata era bwe oyagala amagye genda bakutwala ekyankwanzi yingira amagye awo byambale bulungi niva mu byambalo by'amagye bwegenda namukwata mu ngalo nalaba abizzeemu kyembuuza ng'agamba ebyambalo byaki ebyamagye bino ate ebifaanana ebyaki enjawulo teriiwo weeri kati General Lweso ekizaabe bamugamba okugenda okuyiga enkofadda nankoko anti bifaanaganamu kati yatamanya nti eno nkoko eri nkofu ekenammwe General Lweso nze kyemugamba kiri kimu byonna byogere naye olulimi olujerega aluveemu lwe bayita okujeregeya n'okuvuma eyo kyano gyakwata bajja munyiirizaayo ekyo nno ekimugamba nga maama wange kuba mukazi mukulu si yanzaala naye mukazi mukulu emyaka gyalimu ginzaala enjogera y'okujja ku TV ne radio yankuki n'abanga ajerega n'abanga alumba okuvuma eyo bajja munyiirizaayo bajja musonyiwaza ku bantu abalinako ensonyi alina abako alina bazzukulu balina abaana be eyaveeyo nalabyekawo tweet ya General Muhoozi ng'agamba nti nno bannayuganda mbeetondera ku lwekyo kyenatera okutandika okukola yabadde ategeeza nti eri abo bana bambala ebyambalo ebifaananyizako ebyamagye n'abala bonna kati bwe yakyogedde nabye mu nnaku ntono kati batandikidde ku chairman Nyanzi ne bamubaka anti babatwale mu kkooti tebababuza bubuza babayite buyisi bagende ku poliisi babatwale mu kkooti olwona abalenzi waliyo omusango gubeere mu mateeka guvunaanibwe mu butuufu bwagwo wawonna tabadde na mutawaana bw'aba alina obutali bumativu General Muhoozi abantu bakwatibwe batwalibwe ku poliisi bagende mu kkooti ensobi gyakola y'ey'okubuzaawo obubuza ekyo kye ŋŋambye nti buli muntu atunulira ekifaananyi kyakena obudde buno olumu kiyinza okufuukira abalala bwe kityo naye ate era waliwo era n'okwemulugunya
nabaga nti abantu abatwalibwa mu makooti olumu bakandalizibwa ne babeera eyo ne bamuleeta kooti negamba nti kati tukuze kwa limanda ne bamuleeta ate kati omulamuzi teyazze anti badde bikola mu kooti z'amagye kooti zino ezaffe eza bulijjo sijja ziwaayiriza nnyo ate kutuuka awo esooka kandiririzaamu naye si nnyo mala n'ekita erinamu ku nsonyi kubanga bba baliyo bannamateeka ate kooti y'amagye balonda bulonzi muntu oba yasoma bubazzi oba asiiga bifaananyi bamuga kati goolamula birinamu enjawulo naye ono olwokuba nti yasoma mateeka amanya amateeka kigategeeza asobola okubuzaabuzaamu nga bwabuzaabuzaamu naye abadde akinagamba owange siswala nasoma mateeka olaba omuntu nga yasoma busawo ne bwaba mutamiivu tayinza kubaagisa muntu kambe kawaata mmere ne bwaba atamidde tasobola kubanga yasoma busawo dokita onzijukizza naye omuntu ataasoma busawo ayinza kuleeta embazzi onzikiza nali ku ddwaliro erimu awo nga ne mukufuna ka breakfast sijja dyogera omanyi kati abakolawo mikwano gyange kakati ni bojja waawo kasajja kati kategeerekeka yambadde ebipalipali biri awo omuviiri oba yamala bamaze ebbanga kinga tazinabamu tategeerekeka kati bwe yajja awo n'abuuza ebyokulya namala n'agenda ne mbabuuza abaali oyo yaani oyo dokita wa bwongo wakolawo dokita wa balalu kati ng'atandise obbafaanana ngeri gy'abaluddemu mwayiba olwa mu bantu obafaanana ssewo dokita n'antabula mu dokita wa balalu naye ne baŋŋamba nti ate oyo mukombe ebbidde alikombe naye asazza era gwe beebuuzako ku nsonga ezikwatagana n'abalalu kati kyenkugambye nti ne kooti zino ezaffe ez'abantu ba bulijjo olw'ensonga nti abaliyo abalamuzi bolaba basoma mateeka asobola okubuzaabuzamu naye lwange kiri kye yasoma kikomyewo kusinga eno mu kooti y'amagye ate ebeerayo nga balonda bulonzi nti gwe tukulonze gwe kyamaani wa kooti ate teyasoma mateeka kati kyeŋŋamba jje n'omuhoozi simanyi oba yabakwata naye gwe okiŋŋaye nti yage nti naatera okukolayo ekintu bwe babanga abantu abo bakwatibbwa bambala ebintu ebimyufu nga gwomanyi nti nno kimenya mateeka batwalibwe mu mateeka mateeka galamule nti kino kiwayambala omenya mateeka ebintu bino kati ebikolebwa abaana batandise okukwatibwa batandikidde ku chairman Nyanzi baana ba fotosoja wabakwatiddwawo ndabe n'akakiiko tibalonka kati bano bebakutte bano abakuli akakiiko k'ebyokulonda ku Nuupu kati nabo balabye egganduula emmyufu ate nazo balowoozezza nti nazo ovulu bo buli kye balaba ekimyufu tebali kwata kwayayeekerezya eva okuyimba mu kuziiko bako mukolo ne bagiyoola nga basigadde mu gawuni zaabwe emmyufu era kisoboka naffe tulina enkofiya zaffe ez'omujunga emmyufu ne baakuwa n'omujunga bwetu bayinza okusanga eyo ng'ova ku ssaala ne bakuyoola kati no bayinza bakyawakana ekyovulu kati abantu kubanga okuyiya tegugo bayinza okukera ku makya abantu abo ne babivaako ebi ne bagamba nti kati bakayanira ovulo ne tutungisa ekkanzu emmyufu abaana nga bali mu kkanzu bona kanzu mmyufu ega naye onoogamba nti kyambalo kyamagye tekera nga uniform ya Nuupu kanzu buli muntu alina ekkanzu ye emmyufu naye kati mufune ekkanzu emmyufu era zesera na Nuupu kigikayanya anti baagala ovulo ate nno bo balina n'eza yero baazitungisa tamala emirundi yazitandisa n'obukofiira teri yali abagambyeko naye nga sikuva oluyazitungisa yagamba yali tampitirivu tebazimugulaako oba za 226 nga tugenda mu kulonda eyambalikika gwe bagikuwe omanyi nti nno NRM yagaba obugaali bw'abakyamani ku byalo obwa yero omanyi nti abantu babusiiga langi endala gwe wali okasanzeeko omanyi baba bwabwerere wali okasanzeeko akavuga ekyamazima sikalabanga naye omanyi nti buli kyamani bakamuwa nakoma kumulaba nga babugaba naye bwalagawo bwakadduwa mangu omanyi nti buli gwe bakawanga akatwala kasiiga langi akakyusa langi endala ateteekako bbulaaka gwe va mu mutawaana gwe noonya buli obugaali bwe baagaba ani akayina naye ate wano kino ekimyufu balwana nakyo no kisibira bakisibira mu bumenyi bw'amateeka
nira abantu bakibbirira n'aba nakyo naye bo baagaana eggaali omuntu n'agisiiga bbulaaka n'agisiigako enjeru ebyambalo bya yero baabitunga tobirabako omuntu asobola kyambala ng'ava mulaale abaagifuluma n'agaleka ngikuba ebbuutu nina musajja wange awo awagira eyero NRM naye bw'aba agenda okukola show lwajjayo ekisaati ekyayero n'akiteekako olumala okukola ng'akijja kakikuba mu kaveera ng'atambula talina gamumma mmere mu woteeri akati sebo musobola okukayanira ezo zolaba ezo ovulo abantu abo ne bakyusa ne batungamu ekkanzu ng'abakyala bamu biteeteeyi bimyufu abaami mu kkanzu katonda bagamba ki oba gomase myufu gomase tawanya okwambala bino bintu bya dduka ekiteeteeyi ekiwanvu kanzu olina kutumba kakampi akasobola emisinde tekayisa nnyo maviivi kafunyako mangu bya dduka nesikubuuzizaako aje mbuuzizaako okyanjagazaki naye kino tetukimaliriza ekyagundi bano abakwatibwa bino ebitandise bino tebiraga gye tulaga mu 2026 indicators okutya abantu okutya ebyo bibaawo buli kalulu ate byali bivuddewo ddi mwe mwerabidde abantu abavangamu enjani babasuula mu bitoogo ebyo nabyo byaliwo abantu batta obusajja bintu abantu bamba aliiso limu bibaawo bwe tutambula kati bwe tutyo munnange tulinako abantu bavaisi katonda asobola okukola kyonna kyalabye muganda wa Mungu naye nze mbagambye ekifaananyi kimu weetegeeza ekifaananyi kya Honorable Bakena kyeyekubya ne ba principal Bob Wine ne bamugisa muntu kyokka kyo baweetegeeza olowooze weddemu ogamba omwana ono yali yazanyira mu State House eyabadde akibuusizza amaaso nakati State House tevangawo kati yali mugamba mbona yali ku lutalo alwanira ddembe kali kyoba otunuulira olowooze nnyo kale toyanzeege kambuze ku Nalongo Nansamba nyabo nkubuuzizzaako nkwagaliza wiiki ennungi webali kukwasaganya mirimu side awo ono omukulu Hassan Ndugga sona nkubuuzizzaako Hassan Ndugga naliko naye awo nangamba omusajja oyo neetenda okuyimba manyi waliwo kale katugundi ke yayogera awo n'agamba nti tolaba nti omugezi Moses radio igamba biga tolaba nti nyimba naye oyimba naye biga yoyimba naye Hassan Ndugga egamba nyimba naye omusajja kazibe kapoya asimula endongo asimula endongo kasajja kalungi nnyo mu kuyimba Hassan Ndugga ekitwawula nti ate yeefuula gundi bamweyana yani bamweyana ate erinnya lya Hassan kozi yali ejjako nawulyaga nti lya Kiwalabu yakiwalabu naye era alirina omwana oyo banna owennono yanoonyeza sente gye bayita ozinoonya mu bulungi ne mu bubi kale toyanza gye toyanzeege haji wabule tufisiza kadde ssebo okwogerako naffe tukwagaliza akaseera akalungi ate era ssebo n'eswawumu naye tusaba Mukama nga akutuusiza bulungi nnyo tukkiriza agenda kukkiriza era gikuyisa bulungi nnyo ssebo. Amina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kwagaliza akaseera akalungi. Gonna mweri.